Aviator ne Mina si birungi n'akamu obutambi mbuyina maaso awo fulufiga naye muyina maaso awo bajjo bannange kyetaagisa ng'ate mwerabideko Dr. Kuluthum n'Acram naye talubuze mu Pretty Nicole naye waaliwo namugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna ate n'abakusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwenga byonna byemba Diana Nabatanzi bannange sanya eri muliko ddyo lyamwoki wagonja munnange kino kiddiridde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ate okumwagaliza Christmas ennungi era bw'atyo bwadduse butereevu ku Facebook page ye munnange n'awandiikako obugambo obuwoomeekerevu n'agamba nzaani bannange omutanda gwasiima bannange biki bikiwamma kale ayogedde obugambo wamma nga kiragira ddala nti musanyufu era asanyuse nnyo kwegamba nga abujja ku mutima era nga munnange si ye ate ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni munnange naye bw'atyo bw'avuddeyo n'ayagaliza oba n'atwagaliza munnange ate Christmas ennungi kw'otadde n'omwaka omujja era munnange n'atusabira nti gutubeere gwa mirembe era munnange bye tutafunye mu guno ate tubifunemu ogwo ogujja bannange Donizera ne Kasuku nga bali bulala bannange bo bulamu butambulira ddala nga bwe babubalira ddala nno ate awatali musango kansooke mbateereko wano ka video nammwe mwerabireko bannange obulamu nga bo bwe bunyuma okuzaama katubiraba ate nabyo tweyongereyo bannange tamala emirundi abula kuzirika katubiraba success, more life, more money, more beauty, more prospering. Let's win. 2024, we're there. And it's sponsored. So as we plan the life, is exactly how it is moving. Cheers. byebyo nenga yibambi tamala emirundi Junior abula kuzirika buzirisi kubanga munange tumanyi munenkini wono Donizera kyokka ate mazima Kasuku ye yayingidde ebintu bya banne naye bannaye Kasuku lwaki okola ebintu ebyo nenga munange ate bwenkuzaako eno era nga mazaalibwa ga muwala wa Donizera munange tukwagaliza mazaalibwa amalungi imama nga yazaalibwa mbudde bulungi budde bw'amatuuka ate ye Maureen Nansume munaye kootale ne famire ye nga woolabawo munange nga bwe yanyumya okuzaama omanyi munange baba famire toyina wujiga yonna yonna baba eggumidde maanyi asookolayo bannange ate omuto nga ye waafaananye naye nga munnange nabo bavuddeyo ate ne babaagaliza amazaalibwa amalungi era kootadde munnange n'omwaka omulungi ate gwe tugenda okuyingiramu ate byebiri mu sayidi ezeeyo bwenkuzaako eno ne bannange abaana bafango ne kiki bannange lwaki mwagala okusuula omusajja eddalu bannange munyumirwa nnyo okulaba nga buli kadde ayomba akatambi nkayina mu maaso wano ate baddiya mukuwalo dipookodde balyani balyemu bajjo bwe bangaamu nakwata empologoma bo buli kibi bakiteeka kwani kubanga bamanyi ndi wanumani amene ngenda bukkubiramu nkoleero ngenda bulaga nti amwe professor by nature bana abawuliza BTFM ali mu ddwaliro osooka wejjeko eccupa ayoze engoye tuzikendeze professor yayogera professor babanga ayogera omuwanga akadde naye nga ddala bannange abaana bafango ne kiki ennyo lwaki mumwayiriza omusajja mbu naye bamusale mbw afaanana byesitagenda kwogera nga ye waabyeyogeredde awo ne bannange ate wetutuuse mu sayidi ezeeyo bwenkuzaako eno ewamwanamulwa Pretty Nicole bannange mukimanyi Pretty Nicole mwakuze ate munange akuze n'anyirira yenna akugamba kiwala kiri nno ekyembalala kyakakyana kyembalala munnange kibafaananira ddala naye mama kinyiridde ennaku zino tolina wookigamba waliwona munnange mukwano gwe Kafuta namulabeko ejjuku live bannange nga yina azina amazina yeefuukulula bityakoze wayika ngendeko mu comment section abantu bafe abalungi ennyo bagamba kinenga kye bakola omuvuma butwala eri okopa Pretty Nicole mbwe obuntu bwonna bwe weekoza Pretty Nicole yakusooka dde obukola bannange baddiya ng'obuntu buyitirivu nnyo nnyo ate we twabadde mu sayidi ezeeno waliwo akayimba kagamba nti omukwano gunyuma bannange omukwano gunyuma ng'ofunye omuntu akwagala nti munnange yo anniversary ekyatuwuuba etuze eri misana na kiro tewali kutuweeza Dr. Kulu n'oweeriiso Acram bannange tolina kyobagamba waliwo nabongedde okulumyawo bonna abaatokumuka omugamba abaagusalanga ku makya n'ekiro wonna mbu munnange bagenda kwawukana mbu oweeriiso mwenzi simanya tamusaana simanya bitya bigendedde wa bannange baddiya
awo no wola babadde balina akayimba ke bataddemu ak'omukwano tikula sumulula banange ate bye byabadde mu side ezo bwe nkozaako eno ewa mama fango nyomanyi ye mbuye yeye agamba mbu yafa kina anti Christmas etuuba nenga ye mulaba banange ye munange yatandise dde okwekolako wali wonna toyina ky'omugamba ndowooza oba ayagala agenda mu supermarket ate kulonda byayagala oba ayagalayo gati kale ate we tuli mu side ezeyo banange kati bagenda kunyiika anti mbyogedde wabula bannaye banange baddiya baddalingi waliwo olutalo olwayimuseewo wakati wa Aviator ne Alien Skin banange abaana bafangu ne kye bakoze Aviator kiri kyenkoko ekikola bwana bwayo naye kale yeesi mwali muvumye naye ate kale nze ebitansanyudde ate kwe kutwaliramu mukyala we kuba mukyala we tabadde mu luno olutalo kw'otadde ne maama wa mukyala we eyafa n'omwana w'omuto kale katubiraba ate tweyongereyo omukama abankuumire. Mina mukazi wa Aviator tubadde tukusaba okwate omwana wa Sobi omutwaleyo omwana oba afuna ku byabugagga oba afuna ku byabugagga bya kitaawe ebibba afune oyo omwana si wa Aviator era Aviator nkiddamu nkukkaatiriza twala omwana ku DNA omwana wa Sobi olabika totutegeeranga omanyira aliyeni kati Mina oba ye Mina muno oba biki bikyani oyo mukyotala ow'ekisiraani ow'ekigere ekyatuula kwata omwana wa Sobi omutwaleyo oyo omwana si wa Aviator kubanze wemba ntunuulidde oyo omwana wa Aviator alinga alimu engalo gale ez'obubbi omwana amagukira mu kamera akatoka mulinga eŋŋuumi so n'ekirala Aviator lekerawo okwesiga nnyo kopagaalo lekerawo okwesiga nnyo lipstick Mrs. Aviator n'ekirala kibalama Aviator tukwagala tukunoonya weekweka nnyo olimba enfaayo leero obeera wa bbulu enkya obeera wa pinki leero emimwa n'ogisiga lipstick wa yero luli n'ogisiga lipstick wa bbulaaka Aviator gwe kibalama teriyo kibalama mulala kati olw'okuba nga tukuguddemu oleeta diversion olumba Alien Skin kibalama Aviator togenda kumanyira Alien Skin kyetukusaba twala omwana ku DNA bamukebere oyo omwana engalo ezamukakanyala eziringa ez'amagalo ezo ezikaluba ennyo tayinza kubeera mwanawo kuba gwe oli mawube oyiwa ebirusulusu oli awo tetegerekeka oli gumawube guli awo weesiiga kopagaalo weesiiga lipusitiiki olwimba obulungi Mrs. Aviator kwata omwana wa Sobi omutwale mu kika oyo omwana wa Sobi si mwana toyina maanyi gazaala akasolo kakulinganga kanyeebwa aleega ogutwa ogunene aleega amamwa agayulira ku Alien Skin amamwa ebimwamwa mwagamwamwamwa aleega nnyini ebinnyo bya bbulu twagala okwata omwana wa Sobi omuzzeyo n'ekirala Aviator omukazi nga yakulema okulabirira Mina oba ye Mina munnange sala amagezi odde Dubai bano abasajja olumala okubazina ne babazaalamu abaana nga akasuka e Uganda wano nga abadde nga ne laavu ogenza owezinyezinya obwana bwe Dubai bwonna Aviator webase ku bwana yana luli walinanga ku mukazi laavu nga kati wamukasuka Uganda omuntu omaze okuzina omukazi ndowooza okitegedde nti abakyotala baba babisiraani guma n'eddubu lyo Aviator guma n'eddubu lyo wano mwalinga mwogera oluzungu nga tomanyi nti abakyotala bakuba ebisiraani ojja muwulira omukazi ekigere kiringa nsaya kyonna kyatuula alina ebitego okugjako kano kaawuzingi ke kalaga mbu Bambi kinyiriranyiriramu munnange kwata eddubu lyo olize ku ddungu okutta ekikazi ky'abandi okizaddemu okisudde e Uganda osuulayo kyaki emabega nga walinga tokisuulayo anti onoonya wozinira bukadaama obukwetegaatega nze olunaku lwange nasooka olaba Aviator nagamba oba mayiti yagudde mu mazzi si kwoyo make-up gwe weekuba omusajja omukulu weesiiga otya make-up wenna n'osiiga emimwa olinga kanyonyi Aviator njagala nkubuulire kwata omwana wa Sobi omuzzeyo oba omwana atwala ku byabugagga bya kitaawe ebitono ebibbe afuna ku mugabo gwa kitaawe kubanga ne kitaawe yakola nnyo ogw'okutuga abantu niye weesibye ku mwana wa Sobi Sobi yakusinga encumita ogenda kutuulira olaba nti walumbya Alien ogenda kutuulira tugenda kukuba buli wamu buli ango ne famire tugijjeyo kumanyira Alien ajja azunza amamwa kwata omwana wa Sobi omuzzeeyo n'ekyo ekikazi kye ekirabika obubi ekyakulanga eddubu
next time ojja kumanyanga entalo z'obanga olumbye manya nti nno ne mukazi wo bamugattamu kuba ffe tukuba waluma naffe wona avawo n'omanyira alieni skin atuluma naffe tujja kukuba waluma next time ojja kujja ebiyindoyindo byebyo ebimwamwamwa by'embizzi amayindoyindo g'embizzi ogajje ku bantu okole ebintu byo okole emirimu gyo gya busiyaza nti basoose kwogera ku bisiyaga n'otabukani atakimanyi nti yeggwe eriddawo ebisiyaga e Dubai wenna omunnyo ogukwereeze mu kifo ky'okufa ku munyo ogukugayuka gwonna guvaamu envunyu ofa ku face mbulire kwata kiti ya makeup na lipstick na ipenso kwesiga ekisajja ekikulu ekitalina magezi wekuba otya makeup obulungi tebukumala lwaki oba olimba obulungi bwo nze olunaku lunasooka okulaba nalaba mayiti emaze ennaku 8 mu woodi z'emulago ajja azunza amamwa ddamu manyira alieni skin ojja tumanyi n'ogwa n'ekifaananyi mu mukwano ogenda omutukako ng'omukazi mumpi nnyo kati naawe oyogera oyasama mbo naawe owanula owakwali enisikiri amagezi genda ogawe ennyoko oba genda ogawe abaana bo b'ozaala kizungatana kyova walekawo omukazi atunula obulungi kawoomera n'ozunga n'abatalaba taafulu togenda kutwasamira gwe Aviator bw'otesonyiwali enisikiri muganda wange bino biralamu ebyo byobadde ngotekako bulayivu ne weekomberera bakadama ne badda mu komenti waawo you look beautiful I love you papa amutiimu yo n'olowooza nti oli wa kitalo wano tebigenda kukola ali enisikiri si tikitoka mukwano olaba ne batikitoka baakuzira bagenda okulaba nga wali oba wakatwa kuba teri musajja ategeera asobola kweteka kamera n'atandika kwekomberera n'omukazi ebyo bye weeyogeza oluzungu olowooza oli wa kitala abantu boogera oluzungu tebakumanyirwa kuba tebeeteeka mu kamera abaana baasoma ebitabo omanyi n'okkuba ku mbogo abaana ne bagamba wano embogo yagifumise anti oyagala bakuwaane omusajja ayogera nnyo oluzungu olowooza nti baga nti oyogera nnyo oluzungu n'okutegeera otegeera mukwano totegeera bino ebyokwogera oluzungu nga bwe nnyinza okukeera n'enjiga oluwalabu n'enjogera oluwalabu n'enjogera olunyarwanda n'enjogera olutolo ekyo tekitegeeza nti ntegeera okutegeera kirala si lulimi olwo lulimi abaana enzungu bazogerera ku bucupa bwa walagi ng'ojja oyasaamirira wano abaana bali wali ku situiti ku mwala gwennakivuba boogera oluzungu tebakumanyi gwojja kulowooza nti weba kugamba nti oyogera oluzungu otegeera toyina by'otegeera eriyo omuntu atamanyi luzungu naye ng'ategeera okukusinga okutegeera kirala n'okwogera oluzungu kirala twala eri ekitwe kubanga simanyi muntu yasoma ng'ayogera oluzungu alina ku magezi gwe bateeka mu kamera ne bamukuba lipstick ne bakwambaza biwiigi n'otunula ng'ekinyonyi kino kikonkona muti n'owasa omukazi ow'obwerere nga bakuzaala n'amasaka wakiri wandituteyo akadomola ka liita 3 ak'amafuta n'otwalayo ekitole ky'olukumi ekyawayikisita n'otwalayo ekiwagu ky'amatooka eky'1,500 ne bagamba omukoyaze n'akaveera ka bbulaaka naye yaleese sukaali n'otwala gobese ez'omutwalo ne bwe zandibadde 3 bakuwa omukazi wa bwerere nga naawe odda wano yasaamirira olinga amaleere togenda kwasaamirira muntu yenna otherwise weetereeze wooteetereza bino bikulemye kuba tobisobola nze nkimanyi tobisobola naye nalabye oyagala kumera obuwawaatiro okozeyo vidiyo endala endowooza olaba awo egiseewo nnyo otaddeyo ey'okubiri neerayiva okoze oli aputopu bosi bwe wabaddeko akusinga otegeera ate kati nakino kankikugambe genda mu vidiyo za putopu bosi wetegereza engeri gy'akolamu vidiyo ze oyo mulalamu kyovulaba wabadde oyina omuvuga ng'olina gy'omutwala nga naye akuvuga alina gy'akutwala kuba ategeera okukusinga genda ku peegi ye ova vidiyo emu ku emu ng'ozigoberera ng'owuliriza ebigambo by'ayogera kyova olaba olumu ayogera ebigambo ne sitamulumba ze bwe mba nnumba putopu bosi mulumbiraku eno sayidi yaffe endala gye mutegeera eyo eri mu buleeka n'akaweta eyo gye nnumba lwakuba mwabamu temubyawula nze bwe mba nnumba putopu bosi mulumbira eno ku byakaweta ebiri mu buleeka mukadde munnaffe naye bino ebya politikisi ssebo simulumba mulala mutakumanyi aputopu bosi takumanyi kyova olaba yakusinzizza amagezi omuvuga omutwala eno ng'akutwala eno akulaga ekituufu oli awo weekomberera oyiwa endusu olowooza nti watuuka gy'olaga bombo kirati bakuwa omukazi wa bwerere
naye abaana bafango natabatya gwentya kimukoze Aviator bakusabulira Aviator bananga bamuguze zinalide zantuyo abaana musabula naye bakusabulira Aviator enzungu katayogera za swamswemu bana basabula bano nze mbatidde era joka ye wali ndowooza abagala bubagazi simanyi video beeriwa naye nga njirindiridde njagala muteeke Aviator ku layini bwana abadde atandise okutunula mbali aterera tegere nte no fango ate atuyambyeko tubadde tutandise okwerabira era awonyeewo kati lwakuba nti tumuwamu ekitiibwa naye olulala tujja kumukunamira enkunami tuziyina tuyina abantu baffe ab'enkunami mu fango kimu kiri eyo kitendeke so mumugamba kyalinaye fwesi kati famire nowa yakuyamba nekukwatirako neyongera okukutegeeza nti ogenda kusiraana pozi nga talimu omusaayi gw'ekikyotera otuuke ekiseera ng'ekyebbeeyi ky'olina e Dubai kwe kutunda ettako nze nkubuulidde ekyo nakikulangirirako dda ate mu linnya lya Katonda kigenda kutukkirira nze soogera kintu omanyi engeri gye nakulirira mu myaka bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba teri mukyotala alina mukisa mu nsi teriyo mukyotala alina mukisa mu nsi teriyo mukyotala alina mukisa leka nekagana ekyokutuula abantu boolaba abo ye kukulya kwe balya wavanga ku mukazi gw'owasa abeewaabwe ne bajja ne bakutuulirira ewuwe emyezi 6 nga teri aseguka ate nga buli omu ayagala kulya bulungi ayagala makeup ayagala kwambala olugoye lw'ogulidde omukazi lw'olina okugulira sister we nkutidde oyo yatomera naye kasa namubuusa kati ali awo ebizibu bya famire bitandise okumujjula ku bwongo bimwebutolodde ali kulumbagana ghetto youth omwana gundi omukazi ayina abaana oba oyagala manyira alien skin ojja kugwa Doniasia njagala nkujjukiza ebigambo bino alien skin tasobya kuba alien skin amanyira amumanyidde ate era namumanyidde olumu abaleka Aviator tasobola kuvaayo n'amanyira alien skin obwa Aviator bwe n'okukomba emimwa n'okweyogeza oluzungu olutamugasa Rama oyo Aviator okitegeera badde gyala kugamba nti oyo mukazi wadde w'omugagga abadde amulyanga ayirubuto tuwe funye amawulire amapya wabimanye emabegake walo kyali kimulyanga ayirubuto jukira yavaayo n'okuvaayo awoninga gayi mbwe yali ali ekikazi kye nga kiri lubuto abo abakyotera tebamatira balina omululu jukira ali eri musajja watu naye empale nywera muguwa mwali mulabyeko omulimu gwankalankalira Aviator gwakola e Dubai ava mu taxi bwayoza kuminya egy'embalaasi azunga mukulaba okwange abawo mukulaba okwange gaya kayina n'akasolo katono tamalaako wano namulangira dda yavaayo n'ayambala tulaaka kyekitulaaka ekyo kyali kya grey tetulyerabira ng'ali ku nnyanja mbwabuuka alina kanwasi bwe kati kalinga ensundo mumugamba ave ku mwana ave ku alien alien sikini tasobya Aviator genda okomba emimwa gyo kati content yaweddeyo kweko okwanguwa okuwasa content akuweddeko tokyalina byakwogerako nimudda wano ku live mwenna mulinga bimawube emimwa gibalinga gya bunyonyi mwenna mulinga abanywera ku bubega I love you. How is your night? How is me? Content akuweddeko owokwetega. Content wokwetega akuweddeko. Kati mukulu wa Aviator simanyadde Aviators kibalama gwe kibalama. Bulijjo tunoonya kibalama nga yegwe diversion gwe kibalama oli mu bulamu bulungi oli Dubai government ekuteeka mu ssente. Kibalama Aviator wootajje kimwa ku alien skin kuba gwe diversion namba emu yegwe kibalama bulijjo tusirise. Yegwe kibalama njagala ove ku alien skin oleme kuddamu musinikirako binnyo ekisooka oli mufere wagenda n'okwata benzi y'omu Bangale n'otugamba oguze emmotoka nga togiteeka mu kamera wano omukazi wano wulabalabalaba omukazi ebyo byakuwasiza omukazi omukyotale yagwa ekigere
omukazi yagwe ekigere n'otulimba mbu mutolo beera ne mukazi wo ffe totumanyira boyi bino ebintu biralamu beera ne mukazi wo eyatuula ekigere ekyebisiraani omukyotala bano ab'emu Mbaasa eyo ku myalo va kwaliye ni skini mbwagwe kubanga tugenda kuba kakota family enamba n'akaana tukagattemu make sure va kwaliye ni skini if you don't want to attack your family please alien skin muleke cause alien skin also has a family alien skin ayina mama alien skin ayina omwana kati gwe wona avayo noloza mbogenda mmanyira alien skin tuleme kwata ku family yo mukwano tujja kwata ku family yo va ku alien skin kuba naye ayina abazadde kwata kikazi kye kyatula ekigere kwata kikazi kyo kyonna kiringa ekikubi ky'empiyi kyobo mwempiyi kye va ku alien skin please and please alien na yayina abazadde mwe you people muloza mugendanga kujja mumanyira omwana alien yayina mama we alien yayina abaana alien yayina mukyala we kati golozo ogenda kuva you abuse that guy fe wetwogera ku family zammwe mu police tobiteeka mu family gwe kyogamba omuvuma omwana wa alien asanyuka oba wonavuma alien skin mama wa asanyuke goloza mama wa batabiraba if you attack alien skin we shall attack your family if you womanyira alien skin womanyira alien skin this is the last warning ya Aviator sigenda vuma mukazi wo ngenda muvuma mu obuvumo obwekyana ekito naye kona ddamu no yasamwa ebimwa byongo yogera kwa alien skin Donias yandowooza we yagamba nti Mina agenda ali amagumba gannyina alabika yali yabyogera bitini tujja kusabula kikazi kyo tujja kukivola tujja kukiwemula tujja kukivuma tukiteekemu ne bukantyuni weesonyiwa omwana alien skin kuba takwogerangako takumanyi tamanyi nti oba na Aviator gy'oli takwasamiranga nako mwegase n'ono muvubuka ono simanyi oba ye aputop mwenna mubasiza agakazi agakulu gakazi gammwe gakulu muli bavubuka bato mukedde okuwasa agakazi agakulu kati abo abakazi abakulu bagenda gwemberebere nga mwe mukyaliwo ki ekyabakezesa okuwasa obusiru obubali oli yagenda n'alimba mbu simanya konte